Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omwami eyambuuzizzawo n'aŋŋamba nti nabagamba nti omuntu yenna asaanidde okubeera ng'alina okuloota. Nedda kakati ekintu ekyo kiri bwe kiti, omuntu yenna omulamu ekyamazima obeera oteekeddwa okuloota. Kyo kye nnina obbabuulira. Okuloota si kibi, kuba mu birooto ebyo ate mwe muva ebirooto byo by'osuubira oba by'osuubira okulaba. N'olwekyo omuntu yenna asaanidde okuloota. Gw'agamba nti totera kulootaloota, waŋŋambye nti oyinza kusala magezi ki osobole okuloota. Ekintu kiba kyangu nnyo ku ekyo eky'okubeera nga gwe toloota naye ng'oyagala obeere ng'ofuna ebirooto. Ekisooka osobola okuddira ebbaafu n'oteekamu amazzi, ebbaafu eyo n'ogijjuza, n'ofuna akapapula n'owandikako amannya go, n'okasuula mu mazzi ago n'ogateeka wansi w'ekitanda ku sayidi gy'osulako emitwetwe. Ebbaafu giteeke wansi ng'ejjudde amazzi, ofune akapapula okawandikeko amannya go, okasuule mu mazzi ago okaleke. Girekeyo ennaku 3 ku 4. Mu nnaku ezo ojja kufuniramu ebirooto bulungi nnyo. Kikola bulungi nnyo. N'ekirala, ebikoola by'omusizi. Omusizi oddira ebikoola, ofuna ebikoola 2 n'obiteeka wansi wa ppiro n'obyebakako, era obeera ojja kuloota. Obeera ojja kuloota bulungi nnyo. Bintu bingi by'osobola okukola n'oba ng'oloota. Ekikulu kya byonna kugamba nti toloota. Kiki ekintu ky'olwawo okufuna ekyokuloota. Wambuuza nti oyinza kukola ki okusobola okuloota? Kola ebyo bye nkugambye, ojja kuloota bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kye njagadde okubuulira gwe yambuuzizza ekibuuzo ekyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.